komede ndaba waliwo abatalina energy bawonyeze basebo ne bannyabo ndi musanyufu nnyo okubalaba era guno gwe mulundi gwange ogusoose. This is my first time kukyanga comedy abaawo nzija mu meeting. Yaba artist ene yakubiri mbadde mya abayimbi kuba ndi muyimbi ate ndi comedy. Bwe mba nabaddeyo kitegeeza nti muno bacomedians at the same time ate muno kuyimba mukolaki muyimba. Kitegeeza Rain asobola okugendayo, Hanji asobola okugendayo n'agendayo. Olwaleero kino tuli batono nga muli bangi tuki era simanyi na buli omu simanyi nga muzze oba communication ebadde etya simanyi bwe muzze. Tiimu wano etudde wano omuntu omu gwe ndi organizing gwe nawulirako era neera nga naye birala because story ebintu byenyina bingi nnyo si byange byaffe ffenna. Ono mbadde nakatuuka nangamba nange bankute kiifuifu nembeera nga ndi kyamaani sibikirina okuba bwebanga ddala Mwanja agambye waliyo omugagga si mugagga omugagga ni gavumenti because oyo omugagga nga gavumenti terina kyemanyi. Gavumenti bwengamba gavumenti mumanyi kintegeeza. There is no playing around because wano buli ali wano temumanyi kyemuli bano bannaaye nze mbaddeko mu bayimbi ntuuseeyo everyone is the same bina betuliko it's the same because we are entertainers. Bujingo gwe obadde era gwe omukulu aliwo omuntu yalondebwa okugira ki okutwala aba comedians. Nyekkiriza byonna ebibadde bitambula bifu ate si bifu lwa nsonga nti kiki wabula naawe ogenza okuzeeyo okulaba ojjewe nga oli bebi era osanze ka system kafu. Kati mukusanga nga ka system kafu n'okayingira n'owambibwa ne weesanga wabawo akasente akazze waliwo munnamwenna twali alina ssente tuli baavu. Reason being because system kyebadde ekola ki kyebadde eyagala. Kati system eyagala kati tufune kasente naye system kasente ako tugenda kafuna Bujingo nga bwe mutandise kati sawa zino mwita abaana bano kati nze bwetwogera we are talking naye okimanyi it's all about comedians. Tewaliwo tumuli wano okusosola kubanga muli bangi. Oleba comedians embalala, oleba comedians eggulu, oleba comedians eri Kasese, oleba comedians eri Kabaale. Nagendayo nasanga ku radio bangamba nti Muhanja ali akolera wano. Ayina buli omu engeri gyajjamu, manyi buli omu engeri gyajjamu n'engeri gye twajjamu. Naye mbegayina bwegayizi sigenda kukulenya kubanga mistakes zokoze mpitirivu nnyo mpitirivu ozikoze naye tozikoze lwakuba nti oyagala wabula osanga system awoloka system akakuwambaga naye tobitegeera noga tange buli sagala kumanya naye gavumenti bweneebezze nesanga nga ddala kati enegenda kubeera gye bayita Uganda Comedians Federation mbabuulira wano tukyali batono
kubanga kati era nja kubuuza Kansiima aliwa, Salvat aliwa, Bakinane bonna they need to be wano tetujjaawo tugenda nkakasa get this ene badde munzikirize kano kasiki ka meeting tukikube tujuzaawo twogere ebintu ebyaddala ebintu ebimulaba muno mu gavumenti essaawa zonna ebintu ebyo nabyogera dda weback emyaka 20 tuweback nga byogeranga komenda naye nga nze mmanyi they will happen. Oyina muzaddewo oyina abaana. These boys balinga basirikale bwobanga oli leader. These boys balinga basirikale. Recent mbadde mukiraba minister yakuba essasi naye amukuba n'akola ki neyetta. It's a very big story nene. Lwaki njogera bwentyo? Ogenda kunyiigira omuntu wano mugenda kutuuka omunabanga system ya federation mwana tukikoze ddala tuve ku by'omugagga tusooke tuve ku by'omugagga kubanga omugagga asookera ddala yemmwe omugagga asooka yemmwe. Sente empitirivu yamanyi gavumenti bebadde eriko nga sente zigenda bintu birala bikibitiibwa tulina waliwo ebintu ebibadde simanyi nabivaako onoga wakkiriza maybe Katonda banaaba aleesewo enjawulo naye gwe naawe gwe owulira otya mu manufacturing omuntu afulumiza akantu nekagenda ku MTN nekugamba yetwala 50%. Kati imagine wewe mu kukomedi mbate twala 70 kuwakawo kati nemane ga government musimanyi twala 30 we owa fan factory mbotwalako wanchi. That is stupidity why caliber cha usiru nyonyo kitegeeza omuntu banakizuula nti tafunye mu kintu kye obukyaya agenda kuteka kumwe nkukakasa ojja kuba oliawo omuntu ajja n'akaso ejjambiya akuteme oba kuba essasi si kubatiisa nesibo kirina okuba. Why bwoba ofuna bujingo comedy store yokka buklips 6 bwokka muhangi nogamba ndi kati mbuguze kubanga essaawa zino bambi yabadde ateekayo buteesi ebintu byo n'abiwanikayo talina sente zafunamu kubanga ka YouTube akokakowulira naye muhangi tasinkanako nanyini YouTube ne boogera those fools be basalawo mbutukwako kino siwe kirina okuba. Ensi egenda kukyuka nga YouTube tetugiriiko tuyina YouTube eyaffe gye twekuriyetingidde era tusobola bino ebintu byejogera byaddala. Nandibadde ngamba nti kati njogere nani kubanga sifunanko omukisa bano abaana twalina omwamanya tetunafuna batutwala tujja balonda mwalaali tukole ki balondebwe nga buli omu waali tewali muganda atono ayogereko ati but because obusobozi omugagga oyo kyabalina okusobola okukola atuorganizinga atufacilitating tuorganizinge buli muntu amenye nti waali bwebitulo ebimu mbyogera ate sinfunyemu ka experience katono nnyo federation yabaki yabayimbi nesobola byesigaliza nyina bibagamba kubanga tera tuli muki tuli mu entertainment tetugenda kubambira bitwogerako essaawa zino mulina emyaka emeka mulinakuba mulimu wana ekitono yemutaka muli myaka nga 3 naye katuli ku kibintu abaana b'abaana bammwe kyagenda okulyako ffe tukkiriza tuli muloosi tebabawa ekinusu tebali ekinusu ffe tukkiriza ne muhanji okubanga nayambala ku suuti yekangabiriza but is damn broke because alina obusobozi obufulumya obuntu 3 oba 6 byaliwo omuntu n'afulutuka eri n'agamba nze obuntu bonna 6 mbuguze nze ngenda okutunda Uganda yonna miliyoni 45 ez'abantu kale obuntu obwo bumusaze miliyoni 2 zeziguza obuntu ku 15,000 buba obuwumbi 10 ddala muhangi kale
oyo omugaggaze atutteko kale obuwumbi akunyigiriza atutte obuwumbi 5 oba 6 muhanji tosobola kufuna buwumbi 5 n'osigala kyekimu. Kitegeeza nti olina obusobozi obugamba eno gundi ngipangisizza emyaka 10 nga si gavumenti wabula muhanji gw'opangisizza ekifo kino emyaka emeka 10. Mutuko genda comedy store nga mugira nga convoy Range Rover zijja kujja Range Rover 8 nga bagamba zono Range Rover 8 zijja zono bitina nga ne muhanji agamba lero ngenda kuzirinze nalinnya ka private jet akake nye togenda kuvuga private jet togenda kulezemba buulira togenda okujja ku togenda nga tokkiriza kutamutima kugamba nti kakati twogere bya ati omugagga oyo basimanyi oba gavumenti jangu wano bagamba yeetuukidde tanyaki ebintu bino tubigamba tojja kusobola bituusanga ate omugagga nga atudde wano n'abiwulira naye n'alaba ensi gye tuli mu ndala. Omugagga oyo ali mu nsi ndala naffe tuli mu ndala yamanyi ku by'omugamba kwaloza byebituufu. Tetulina ssente olaba osobola okuzimba omutima ng'ojasa omuvugavuzi kavitiizi n'ozimbira muno omutima naye lwate mwe basaasidde bakomedia mbasaasidde waliwo obusiru bwe tulina ate obusiru obwo munaabususa mugenda kwetuga si lwaki kuba butamanya nakulowooleza mubikiri. Muhanji agamba nze njagala milioni 6 bw'ate osinika ebinnyo gamba 3 nze nkole ogenda kulya 3 ogenda kubeerako ekyo paka ogenda kubeerako ekyo. Fun factory Bujingo ono bana bantu batono few okimanyi olina obusobozi obukwata bakomedians buli omu nga buli mbogeddeko abamu mali ekitaliiwo twanjagadde bona babiri bakapale bakinaani buli omu amanye because mbadde tuba tubiraba omuntu abeera depressed naga kati kanvume muhanji naye nga muhanji tamuvuma nga muhanji avuma gavumenti agampite musajja ono kwajja ekyaga obubaka naye nga sibekikuba. The first interview giwankolako nzujugira ebigambo tebinakyukamu nagamba gavumenti tuleke tufune sente bwe tunafuna sente tugenda kuwa abaana abalala emirimu abaana bwe tebagenda kusumbwa gavumenti. Ebigambo bingi nyosola bimalayo mbegayitebegayitebegayite ndi musanyufu nnyo bingi nyosola bimalayo naye tata Sam Bujingo Muhanji mute emitima emitima mugite omugagga kaleka abakyawe nemute emitima because tugenda kwavula paka batukkirize mugire tutambule bulungi n'emirembe kubanga byaddala federation eno bwe tunatugitaddewo nga ddala weeri nga yaddala amazima gatuno okukkiriza mujja kubaamu ebyaddala n'ekiguli. Bwe tugamba ekiguli bajja kukusiba bagaye nti oyo mumuteekeyo emyaka 5 mwalaali okusobola okutaasa ki kyekiri wano kyekiri buli wamu nemali abayimbi twetereze Muhanji nkwebaza wateekawo manyi gyenvuddewo mumanyi noteekawo gye bayita comedy store eyo erabika esinga ne TikTok obukulu esinga ki
singa TikTok awadde abaana badde batamanyikiddwa platform okumanyika alwanye bambi n'obusente obumwe ne badagamba nti bano nabuno kanguwa abaana naye omusajja ono naye abbiddwa ebbanga ddene naye esanga naye nagambene kano sijja kabagambane kabandikandike nkalye naye nga si kangi naye kakandike nkalye mwalaayi munaku musajja munaku buli kwolaba bano bantu banaku nga bwokiwulira badde billionaires. Tulina obusobozi obuyita buli muntu n'obusobozi tulina obusobozi bwetuba because bano abantu bagenda kufightinga bokka wabula amaanyi gamu yagagenda okukola ki kintu kiri simple osanga bugingo ng'addaakaana n'omuntu omuntu ng'abye n'omulala neope n'omulala neyongera kutuka let me hear bugingo kyagamba. Tewali nsonga egaana, tewali nsonga ntambudde nensanga nga ndaba ne bagamba nti oluguudo baluggadde nebuuza what is happening ne bagamba nti Beckham ali mu kushopinga oluguudo tukoloze eki nawano tusobola okuddugala bajja tuddugala tusobola kufuna buwumbi oluguudo ne bataluggala. Oyagala kamera mwagala kamera kamera mugenda zifuna. That is waliwo akantu katono kalina copyright law betegeza copyright law kinene ebintu ebiwona biwulidde neŋŋamba emisoso nga mingi ngolaba copyright erimu abantu erimu ngolaba enatana kuyingira mu ministry ya disaster preparedness nga tebirina ebibakwatirako nsobenategede neŋŋamba bambi bugingo naye ali compromised musajja ati yawambibwa ali awo ajja lutalo lunene okwetawuluza ogaiti naawo kati va ku bino esati ite kubanga bali wano neera baliko huupu waliwo kintu kyokutoa nti wakolera ensobi naye mpola tulwane tujja kulwana namwe mulaze obwerufu bwe mutalage bwerufu my friend tugenda kwakula wabo possibility bagamba nti kiki street bagigadde kiki Kampala street or Kampala road it is closed kiki Fun Factory they are shooting a movie tugenda kugaza Uganda tosobola kugaza kati sawa zino Kampala road otya oyinaki kiki muhaji noga shooting a video kiki mpozi ngomaze kubira muhozi nongamba ndeetere mama munana nyamba buyambi naye obusobozi bwogera ne muhozi obusobola obukitegeeza nti oba olina obusobozi bwogera ne muhozi wani Museveni kiriza nabano babina obusobozi obukolaki obwogera naye bamanyi because we are one. Let us have one voice. Masima gako tunamukuru. Tuwali wano kumpakide. Wano go mwade transport. Mwina go mwade mele. Kale musibiye kwa muvera. Okitegeera. Musibiye kwa muvera. Nesi wekigenda okubeera bannange mbegayite beekayirizi at least abaliko kuloziko gwomusajja gwosomye olina ne depression yo ngaomuntu naye ekireeta wakawo tokolaki tomufunamu muhanji oleesa abaana gutomanya abaana omwana we gwadde omusala nga namutubira mukundulu oba omutaasiza okutafunako because tonafiirwako nze nfiiridde abacomedians depression nabwavu nembaziika era mubabulira amanya mugamba we don't want that. Njagala convoy baga kiki muhanji ayitawo kiki kitu tukigadde muhanji ayitawo Nika testawa zino muhanji toswana kugaza panya
tosobola nti kano kapanya nkagadde mwanyi we ala tosobola maama mbabuuja mazima gafuna mukulu bwe mufuna ekintu kino kyemeyogerako mupegaitemegaitis muhangi don't take it tebandi temukitwala so light make it big. We don't need comedians. Ugandan comedians nga tutula mukano tulina kubeera eri nga buli omu ali amanye awulire ku ddoboozi lya Salvador awulire ku ddoboozi lyono bwe mwayogera ebibiki ate tuleme kufuna njawukana bwe tunafuna enjawukana tweyawula ffekka then ate ategeera ekintu kino nga kiri mwerufu ddala Uganda Salvador kino twogere kino kye tuteesezza awo federation egenda okukwata omuntu bamusibe emyaka emeka then bamulemba mute addemu ataganye ate tuganye kati ndoza tuze nga federation waliwo omuntu eyetaaga essasi then tuteese yeetaaga essasi aba bamuwa obutwaveewo ebintu byenjogerako waliwo gavumenti ne gavumenti ya comedy amazima gakina muggulu nagenze mu federation y'aba musician neteguza okujja buzibu nti mu parking y'aba artist aba parkings bonna muno bayitirivu nasooka nenge kyokupe kumazi katono kanye gano onagano febamu parking y'aba artist mazima gakuna muggulu ng'oyinza okugamba ebyaddala oba lukuŋŋaana lw'abasawo baganda bana batundu obunankanya buliko biyenje bisimanyi nti ebigenda obumotoka nga bubi ngenda okutuuka bwe nti abayimbi gye batudde my friend okaaba amaziga naja not artist wabula federation y'abasajja abatula eno mu national theatre biki ne mbagamba naawe mbeere serious nawe mutunula nabana abaana wano ku mmeeza omuntu yekayikanyaga ono omusajja yasembera abanange alina mu suuti wanjawulo kitegeeza musobola okwambala esuuti ng'ono naye omusajja ataatobye agisi alina wasembedesembeddeko neerwanako neyeeyiiya n'akolaki then tudde ku content mulekeraawo okulowooza mbulwokuba oli comedian mugenda kubanga mulina ennyingiza yeemu abamu content w'omuvundu mufu ate muhanji bwasulayo akantu gene kapiiki nga naafuwa obusente oyagala ozimbiremu omutima awo federation egenda omuyambira tugenda kusiba abantu ab'ettima abataagaliza ababufu okitegeera tolina kyoluuzinga kati tutandika empolampola we don't lose okutuuza meeting kubanga twagala bwerufu lwaki tutuuza lwaki okola bwoti okwewala ebigambo you don't know obeera eneo tomanyi bintu biboogera eri tomanyi byakupulaningira naye ngaolina famire olina abaana naawe tebamanyi olina ebizibu byo ng'omuntu mbadde nsaba mu mujingo ne muhanji ng'ojjako kubanga mutudde wano musobola n'okuddamu ne mutuula eri ne mwogeranga noyogera ekintu kyonga bujonga what you've gone through these kids they need to know what you've gone through kikyateekeddwa okola ki muhanji otuleero gati banenze muhanji najja bwendi wano wentuusa wano osobola okwerwanako nenjira wano wentuuka wano kino kinsobodde okugenda kino kinjagala ebyo ddala because omugaga nkatuna muggulu n'abawa sena negabatanda omugaga ne bazireetano sena aziteeka mazima ga muggulu bamukwasa ekisawo kya sente bajja basiba kubanga tolina strategy bwogenda kusasula ki sente ezo wano mu Uganda wewali ate bonna olwemuhanji akola comedy naye ate okuba alina watisi abaka ekitalina kirungi alinawo ka business akalasimanya alunda nkoko ekitegeere abalala kibolinawo ekizibu ky'embizzi gudiru ki tulowooze how are you going to gain mugenda kufuna mutya mu content wammwe because government omusajja oyo omugaga kanaatuyamba imagine TV zonna naye noonotuna ku Bukedde nootuna ku NBS nootuna ku Nankani nootuna ku nga tekuliko kintu kyonna kyonna kikwatagana na comedy tewali naye omugaga asobola okugamba nti tuyisize etteeka
Muhanja ina kyagamba comedians olukungana lwabwe twagala lugere ku TV 3 ensi emanye ekigenda mu maaso mu nsi because tetudda buto tukula owulira wano eddoboozi bonna lyatoking ekigambo kiryeki lyapuwa abamu tebamanyi balowooza mu twagala sente bazitwala sente bajja zikuwa lwaki bakuwa sente ng'oli sente your money TikTok kagenza okujja mufunya kati mmalulu ba comedians abazze bavudde mu TikTok abazze ku TikTok they all need to be here because omulama gutuliko twagala bulundu kasutaga kuddamu kufuna kubonaabona kubanga kati bangi mwana mu Jessica Kota bali abasigadde basinga obungi bagenda tusumbuwa nze bisibimanyi saabiwulira mwayitaani olaba nange kinyine engeri gyenzizeemu ngambe kati kiki maybe communication tebadde yakabi nyo kiryawo buli omuntu amanya neera bwavu bonna babeerewo aboogera oluzungu abakola kibi kyo bakisobokanga olusobola okujja aboogera olulugwala aboogera kyabatemunamuna twogere eddoboozi twogere tugende okusalawo ekintu ng'omuntu ali ekalamujja aliwalula buli omu amanyi nti ddala guno gwe mulamwa gwe tuliko ene sawa zino ene meeting eri testing 1-2 naye waliwo time egenda otuka okwogera mbegayiridde bano abasajja balina story they have gone through a lot osobola okumanya nengamba taala bujinga bbye wano obujingo wabbye naye nga bali naye musajja watwagamba nangamoti nange nziba ku byange nabbibwa mundeke nsikeyo kanongoleki nengamba wano womuhanji wo wano muhanji wo bbye naye nga bandi nawe obba kuki let it stop omugagga oba gavumenti batulina potential esobola okuyita baminisita bakirala nti tukole ekintu nga kirambulukufu mukakasa mukatana mugulu ekinamu within after maybe tugambe kale 10 ba 15 years mugenda kuvuga emotoka mugenda kubanga mutugenda munyirira ni man mbegayiridde be strong waliyo bannamwe waliyo abasajja ababasookayo balya sente ate nga balya sente z'aba artist bamalirivu and we need like 5 years omanyi baita okunkumula omukono omukibya mugenda kwetaga emyaka emirala egi kukwata ng'omuntu omukolabo ta sente z'aba artist kimugenda okubeera kati esaawa zemutandisa okweweeta omukono olwotime egenda okutuuka zikunkumula awo they have money nga balina obutwa basobola okujja noja kineyo okitegere mbegayiridde abana muli bantu you do mistakes twaliwo nali perfect naye chance y'okwetereza noga kati kino kyo neewaddeyo kandaga obwerufu mu Uganda muno tugenda kubeera fembi bulungi era obugingo yakulira ekyo jja kwesanga ono yakulira omuwalaali atebiri muki then omuntu omusiru atayiya talina alawooza okubba obubbi ebintu byabanne ojja kusibwa naye no tagenda kusiba bwomu kuba gavumenti bwenebejenenga kati bugingo kati kyekyo kati bugingo kyani akukyankalanya era emamba zijja kujja omujje nemamba kola kinene mbegayidde nyina payini nyina payini tesobola kufaanagana yammwe because nali nkitandika ebyange togenda nkuna mu kooti ng'oyiyiza ekintu nendaba buli omu nendaba manufactory ya these guys bannange Music Express ya tubagenzi batukatisi kale nenga Palmagic kale era sotulumirirwaku naye naye ejappa nenga bugingo ogenda obugenzi wale Nigeria bantu batono gye bategedde nenga NPS esobola okugenda ekundi bagandi kiba kyamaanyi bugingo agenda Nigeria kukima ki awate bugingo tekima awadiye akima awadiya mmwe bana Uganda tembiteka mu feeling bate fan factory es bayi no naye tafunya ki
kyokka ogenda okulaba nga amabaati bagawa buli muntu n'ategeera paka mu kyalo abasajja amabaati bagakoze batya lwaki muhangi temujanjawaza then ebyo bigenda kubeerawo gavumenti egambe mujanjawaze kino ekintu message yammwe please mukyalina olutalo lunene either mulwana oba era musigala mukola eno eyokubeera muli compromise nti akati ate tukola eki nawe at least nze nkimanyi gavumenti kategizeemu katono kale naye babataddeko amaaso bambi temukuwa sente nga tugenda kuttibwa, don't give us money nga tugenda kusibwa. Tonjigiriza n'ebintu bingi tulina okuyiga. Abasajja aba Nigeria tulina okufuna aba Nigeria bajje mubalire musobola okubaleeta batubulira because tulina ebintu bingi tutamanyi batulete bane wano osobola okufuna muno ne tubagamba gavumenti kati kiba kitumu kitukolera mwagala ki kuba muzaala buli kanaku sawa zino tudde waliwo abazaala naye obusungu tebusigala kiki bikyuka all the time. Tata Sam nkulabanga otoba mukamooli nengamba ya naye tuli baavu naye temuggwamu maanyi mukyalina abaana bammwe musigale nga mulwana olutalo n'abazzukulu mugenda mufuna musigale nga mulwana olutalo. ene meeting ekijinjagaza ekisookera ddala mulese kamera eno it's going to be documented. N'emyaka 20 bamanye nti abasajja baaliwo ne batandika ekintu kino nga baagala bafunemu nga si bya mboozi akati ate kubanga byebyo naye eri ate badde bakoze eki baatiddemu kamera bebamanyi babo bayimbi bamanyi ebintu byabwe naye nga nabayingidde mulemaga kamera eriwa mujja kwagala okunywa emboozi wano ekibi kyabantu tebayinagala mboozi bagala kati mulina ku social media mumanyi ebigenda mu maaso osobola nokwandika kulaga nti gundi atandikira eno biki because they documented their work. Kati fenna mutya kati mwemutunulira wano mulogo muli wano mugamba mujja kwetumewa bujingo munjagala kamera gundi yagikozeseza stupid tometi kamera musobola gikozesa ne mwana nemwaka mulama nga tudde mugiraba naye nga ate etambula kuba gye mwagala tulowooza ku kintu ekibanga kamera ogirina eyiyo